Beva, ogamba otya? Mbadde ebintu byensomako. Jose Chakala nzomanyi bulungi nnyo ate nze ndi Muganda wo. Okimanyi? Muganda wo yafuuka wa kabi tojja mufuna tosobola mulinkingako tobeera bibyo weefera olista Amunonya amaze funa ssente oli bisaati ojja namuswaza kati nze nange ne kinnuma muli ne ngamba yi oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Wewa omukwano gwange akali amagwa ke kagamanya enkyusa nabwe ekito tutuuse okubanga tuwaawanya ensonga mu mbeera emu oba endala abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo YouTube channel. Olunaku olwaleero nina omukulu gwe mbadde ngenda maaso okuba nti nno oyinza okuba nga feesi si mpya olw'ensonga nti ennaku 2-3-4 ebadde ngenda maaso okuba nga etambula nnyo ku social media. Face ye badde erabika nnyo mu videos ez'enjawulo aba TikTok Stitch ne Duet zibadde zigera maaso okubanga zitambula wano na wali anabwe kito ne ngamba lwaki sinoonya omukulu ono abwabanga mpadde omukisa tugere maaso okubanga tugamba ebigambo ajagenda maaso okubanga atweyanjulira ate tugende maaso n'okubanga tutambula amanya gaffe ngenda maaso okumbuliza ku mulabi. Abatulaba Bannayuganda amanya agange nze Ziwa Abubakari naye nga abasinga ku media mubadde mulaba erinnya eritambula ne face yange ku Creed Icon. Okay. So mukulu gwendi naye amanyiddwa nga Creed Icon ag'obuzaala agenze maaso okubanga agabagamba. Omukulu ono anabadde empita ayita nesanga video ng'agenda maaso n'okugamba nti alina oluganda ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Jose Chakala abamu mumanyi nga Landlord gayoyo akola bu videos akola content wa comedy ku TikTok. In fact bakabeera n'ekivulo ekimanyiddwa nga tuli bulala kyagenda maaso okubanga kitambula maaso awo era kyagenda maaso okubanga kikwatayo. So wabula ng'omukulu ono yabadde alaga nti alina obulumi bw'amaanyi olw'okuba nti tagenze maaso nakubanga afuna omwaganyo okusisinkana muganda we of which ne ngamba waayi katugende maaso okubanga tunaanyamuko ensonga. Ekisookera ddala nja kubuuza ekibuuzo ekiri weird. Kijja kityo okuba nti oli muganda wa Jose Chakala ng'ate muganda otakumanya obanga temuli wamu kubanze muganda wange mmanyi waali tugenda maaso okubanga tuwogera. Kijja kityo ekyo? Kati ensonga zino mpanvu oba mpanvu mukko lwa nsonga nze nga nze nina taata owange ate ekirala kyemmanyi nga nze era n'ekindi ku mutima Jose Chakala yenga ye gwe bayita Jose Chakala kuba nze manya amanya ag'ekika ye Musaazi Joseph kamuyite nze Musaazi Joseph. Ojja kozesa erya Jose Chakala kuba omulabire ayinza okubanga amanyi naye nga amanya amatuufu aga Jose Chakala ye Musaazi Joseph. Naye nga nze tugatta taata ne twawula maama. That's why nze nga nze sifunye mukisa. Mugatta taata? Tugatta maama twawula taata. Kyekireetera okuba nti yeggwe Abubakar erinnya lya Kisiraamu lyolina ate oli ye Joseph. Yes mukama wange kyekyo wekiri naye nga nze saafuna mukisa kubeera ku side eri mbadde ku side eno ate nga wabaddewo ebya family ugambe nti kale ensikaŋŋana emiguwa mu bakulu n'abakulu ekyo ne kigenda nti kyatwawula nze nga nze ku family ya maama nembeera ku family ya taata. So gwe okubeera nti ekitegeeza gwe okuze na maama? Nze nkuze na taata. Okuze na taata maama tewakula naye? Maama saakula naye. Katate ye Jose Chakala yakula nani? Jose Chakala yakula ne maama ye nga ye. Gobeera mutowe? Yes mbeera mutowe naye nga ku side ya maama eri manyi nze nga nze kyenzijukirako waliwo asooka Jose Chakala naddako owookubiri nenzirako owookusatu. Ekitegeeza Jose Chakala abeera mukulu wo? Yes nga si ye mukulu wammwe mu bujjuvu? Yes. Bana ebintu si byangu. Kati
enjawukana etuuke kyensinga okwebuuza mutuuka muti okubeera nti temubeera mwenna okwawukana okwo kwajja ddi kubanga era ng'abazadde woogambe nti nno omuzadde wange y'ono ate y'omu n'owa Jose Chakala then okwawukana kutuuka kutya okugenda maaso okuba nti kubaawo nze nganze natandika omumanya nga tuli mukono mukono nga mbeera ne taata nga simanyi maama wakola ki wabeera then olunaku lumu kuba nze taata yaŋŋamba olidde we naaba etuuka kuba nali nsoma olidde we naaba etuuso jagenda okole ki olabe ku maama kati olunaku olwo nava mukono taata yanzije mukono nantwala ewa maama we baali babeera oba owulirawo bayita kabuusu bayitayo kabuusu ekabuusu ebyo ebiseera sigamba nti oba nali ntegeera bulungi nnyo neŋŋenda era ne Jose Chakala yennyini yaliyo osegeera yaliwo ewaka then nze nabeerawo saabeerawo ebbanga ddene nabeerawo ebbanga ettonotono ne bankwata ekkubo n'enzirayo wa emukono kati olunaku lwe nava emukono kuba taata yagenda Busia ku booda owulira we nakuba ku ssimu gye nali nkubako we nali nfunira nti kati eno essimu kwe nina okufunira maama kuba maama yali talina ssimu nina kubira neyiba nkole ekinjogere naani ne maama wange osegeera naye ate nga n'ekirala nze taata yali tanzikiriza kukwata ssimu nti obanga obimanya abaana bato tebakukkiriza ssimu kati essimu ewe nagikuba Jose Chakala ye yagikwata n'agamba maama takola ki taliiwo ne mugamba gw'oliwa n'angamba n'ekirala nze navaayo osegeera n'angamba n'ekirala navaayo ne mugamba kijja kitya ng'ogamba navaayo ng'essimu ki ya neyiba ate nga n'essimu ya neyiba ng'ate yagirina nga yagirina tasobola vaayo na ssimu ya neyiba ekyo saakifaako nnyo ne ngamba kale naye kati Jose Chakala yampa enamba kwe nina omukubira omufuna n'angamba ojja kunkubira olunaku weeruti ne weeruti lwali lunaku lwa 6 we nakwata ekkubo nenva emukono ne mukuba ne mugamba ngenda kujja mu kibuga kuba taata we tubadde agenze ku safaari agenze ku booda Busia n'angamba nze ndi Kasubi Kawaala ogenda okunsanga ne mugamba kale naye we naba ntuuse njaba nkola ki nkukubira ku masimu ag'enjawulo essimu n'enjiwandiika kapapula naye we natuuka kuba yenga ye yali abeera Kasubi Kawaala yali abeera alina ne kyaliwe gwe yali asula naye we yajja ono yali avudde eri ewa mami ng'ali eno Kasubi Kawaala ng'alina kyaliwe gwasula naye era n'ebifaananyi nkiwa abiyina ye nga ye obanga yoli kyaliwe akola ki akyabirina neŋŋenda ne mulaba kolo by then yali even azina eno nga kuba yalina akalimu kuba yaŋŋamba akola mu library osegera asala ki siddi neŋŋamba yo kale nagendayo ne mulaba ne mu meetinga n'ensooka mbeerawo ko weeks meka 2 nagenda nembeerako naye kyova olaba nayogedde nenjogera neŋŋamba baneemu abannenya abakola ki nali mbaddeko naye amanyi bulungi nnyo tasobola vaayo n'agamba nti sikola ki sikumanyi kuba yali andabyeko era mmanyi nali sobola kola ki kwetegeerera nga nze omuntu osegeera nga sobola kwetegeerera nga yeye mubuufu kuba kye nali nzijukira ye nga ekyenzijukira yali azina simanyi oba kati akyazina okisegeera then we nagenda ne mulaba bbanga omanyi ng'agenda mu house olumu akomawo olumu tadda nembeera nga ewaka kale we basula nyigirizibwa kuba nayo bennyini ekyokulya oli yeyeeyiiya kiba kyakweyiiya muganda we gwe yali asula naye mukwano gwe
ne mugamba waba akomye omugambe ngenzeeke wakanze wakana nja kukola ki nja kudda olongoze wa taata ngolonzirayo wa taate wa emukono nenkwata ekkubo nengenda by the way nayambala nangoyeze nayambala nangoyeze kubeza nge zali ziddugala nenkwata ekkubo nenkola ki nengenda naye wembadde yebbanga ddene simanyi nga ye essimu gye nali nkubirako eyitamu endala gye nalyosa okukubirako nga yo yavaako eno mazeeyo kati emyezi giringa ena kubanze ensula wakiso wakyali wange naye envudde gye nvudde ebbanga eryo lyonna ngambe nti kati kanzire kuba eri sikyalinayo makulu kuba siina kiddako sigamba nti nsomye kiri awo osegeera simanyi nange kennyini kale nga nze wakutandikira osegeera boosi wange n'abatulaba sina wakola ki wakutandikira naye eno gye nazze nina mukwano gwange gwenkola ki gwensula naye gwembeera naye ngamba kangende wakyali wange wemantandikira olaba obulamu engeri gye butandika naye mubanga sinatuuka eri gyendi oba gyembeera nasooka yitawa kawaala we yali abeera edda ngenda okutuukawo nga baŋŋamba takola ki abavubuka abaali babeerawo omukyala yaŋŋamba abavubuka abaali babeerawo baavaawo nadda n'ennyumba nannyiniwo yazitunda neŋŋamba kati nganze omuntu ntandikirewa ndi mu kibuga nzekka simanyi mukadde waali simanyi wentandikira neyogamba mannya ntandikire ku mannya ki njogere mannya ki nga ndi awo ndi mu bbanga kale kati maama osembayo ddi okumulaba maama abazaala gwosembayo ddi okugamba nti luno lwe nasemba okulaba ku maama nze nganze olunaku lwe nasemba okulaba maama lwe lunaku lwe nagendayo lwansonga taata ye yali anfuga lwe nasembayo mulaba kuba ate n'ekirala nze nganze simanyi ki ekyatuukawo wakati wa mukadde omusajja n'omukazi lwaki ono aba ntangira nnyo okubeera ku luuyi eno nga tanzikiriza kukola ki genda eri olunaku lwe nasemba omulaba paka nakati guyinza kuba gwali mwaka nga ki gwe wasemba okulaba maama gogamba nti guyinza oba gwali mwaka bwe guti nze nganze wemba nteeberezaamu kuba ene kawaala ewa baba wange nagendayo 2017 nensuubira 2015 2016 nsuubira egyo emyaka egyo kwegyo ebiri kwegyo ebiri 2015 2017 2015 2014 2013 awo sijja gamba nti omwaka oba ngujjukira bulungi segeza tewannaweza na bbanga lya myaka 10 bukyango osemba kulaba ku maama ebbanga lyo lirinza oba terinawera 2015 esaawa zino giba emyaka 8 bwoga 2016 gibeera emyaka 7 nga ne guno ogubaze mu bujjuvu bwagwo nze nganze sijja gamba nti kale nti oba omwaka omutuufu nkola ki ngutegeera nti obaga sijja kugamba nti omwaka omutuufu nenga akabanga si kawanvu akabanga ko kawanvu ko kawera kuba nze nsomye P5 nensoma P6 nensoma P7 nga simulabye nako wali mu class ki we wasemba omulaba nasemba omulaba nali mu P3 ekitegeeza maama omulaba oba osobola okumutegeera maama we mulaba mba nsobola omutegeera nti kati oyo mukadde wange wemba mulabi nsobola omutegeera naye ate kati ekisaawa zino ekinnuma omuntu eyandintuusizza ku maama Jose Chakala siina wengeri wamufuna siina ngeri ye kennyini nnyini siina wamujja naye kennyini nnyini asirise kati nze ntandikirewa kuba yalina obeera nga amanyi mukadde waali ate yalina obeera nga amanyi ebisingako awo kuba nze manjagala kutuuka ku mukadde teri kirala kyenjagala kati Jose Chakala yenga ye wagezezaako mu contactinga okumuwuliza omunnyonnyole bino byonna wagezezaako kubanga omufuna Jose Chakala yes enamba yo nga yo mbadde njigezaako kuba mbadde nina we nagiwandiika kuba panawo sijja kugamba nti nina enamba egamba nti eno strictly yange kuba ni line gye nkozesa sawa zino si yange naye wawano wenkugambira nti lwaki navuddeyo ku media neŋŋamba nti oba kati munoonya lwansonga ennamba yo nga yo gye nnina
sawa zini ngamba does not exist on the network nenge mabegako mbadde njikuba nenga tebakola ki tebagikwata osegera kati ono gwensula naye nangamba ne Buganda ogwononya nga munene ku media wakabi ne mugamba anti nze biri sagala kola ki kubiteeka ku ki kubamba media mbanda bisa nenge na munonya nonyako mu magezi osegera ngenda munonya nonyako mu magezi ndabe ne wala ya Mungu sina ngeri wentandikira munonya bandagiridde ngende mbu makinde ku Moonlight sina nawo manyi nti oba nti kikubanze ku Moonlight ba holding awo babeerawo ne shows batera okubaawo ne basibitoka na ki batera okubaawo ne shows once in a while waliwo TikTok night ndoze tera okubeerawo kati baade bagamba jobo gendo omunonyezeeko je mbangenda munonyezeeko abala bangambe mwesonyo lwaki munonya yafuna sente nenge ebyadda kituufu ne waba ina sente omusayi guba musayinze ngawe mmanyi abamuganda ate tosobola vayo ku media tosobola vayo mu kamera noga guni muganda wange nga si muganda nze ne waba avuddeyo nangamba tugende ku deni sikiinaako buzibu osegera mukama wange sikiinaako buzibu ate nze kyesasuubira nti yenga yasobola okuvayo nangamba katugende ku deni kyesasuubira kuba tumanyiganye nere banga toyinza beeranga muganda ogwo walabako noba amulabako omulundi gumate nga babeerako ko naye tosobola kungamba mbu tokyamujjukira kisoboka kisoboka kati taata owasaidi eri taata amuzaala ye wali ofunyeko omukisa ogumusisinkana nti oba ki ewaka yo tomanyiyo ku saidi eyo gye bamuzaala saidi ya taata yo tomanyiyo simanyiyo yadde omuntu yenna ku saidi ya taata owange oba taata owa Jose Chakala toyinayo muntu n'omu siinayo muntu gwe mmanyi kyekyo ekinnuma lwansonga nti ono ye yandinyambe ne mmanya ekisingakaawo nendiikinga kuba kati sawa zo ninga atalina kika kati maama abazaala gwe njogamba maama abazaala toyinayo wa luganda lwa maama gomanyi kuba bonna baba ba maama kuba bagambe bukojja teva muko maama kojjo wakitoyina muntu yenna ku saidi ya maama wamwe gomanyi kuba osanga yatasobola okubanga akuyamba ku saidi ya maama yo ngayo nina omuntu gwe mmanyiyo mumanyiyo lwansonga yasobolanga yajjangako eyo emukono osegera naate nga bakwatagana nnyo naani ne taata naye kati saawa zino ku kibuga ngenda munoonyezaawo ekitegeeza naye toyina contact simanyi nga ye waasula simanyi kuba lwansonga mbadde nze siina simu ti oba nina we nanoting enamba nti ono senga wa gundi ono jjajja weegundi ono gundi weegundi osegera munjogere nyango banga oli mu bbanga toyina kika kyekinnuma kyova nvuddeyo ku media kyekinnuma ndi awo ndi mu bbanga kuba ne muzeeyi wange si yogamba nti omuntu ali awo nti ali mnyo yenga yali bibye kyeninza okugamba taata yenga yali bibye nesawa kakati takimanyi nti oba ndi mu kibuga alinza oba yalowooza ndi mukono kuba ye yagenda ku booda busiya bw'oyogera bwoti olinga agamba nti toli mu nkolagana nnungi ne taatawo taata nina enkolagana nnungi naye yenga ye ali bibye kyenkugamba nti alinza ogamba bano batagamba nti gundi nze omwana namuta namuvaako ye ali mu bibye kale gamba yakola oba wooli oba toliiwo osegera kati nga gwe gwalina okwefaako embeera nga ate ebiyongedde kuzibuwalamuko kati biseera bisinga we naadde ndaba abantu abaakulabyeko bo abasinga bagamba nti ono naawe anoonya linnya olw'ensonga bakulaba engeri gye wasiba enviiri bintu byabaserebo endabika gy'olabika olinga serebo automatically kati wotandika okwogeregayo ebyo baga ekisookera ddala erinnya ku read icon yujja erinnya lyokka liraga nti maybe Yohana tiseeyo tujja tuukayo n'ebiringa ebyo kati omuntu waakulaba kimwanguyiro gamba nti ono anoonya linnya kati ali mu ddinoonyeza ku musajja Jose Chakala ayiseemu w'amaanyi kati ono yagala mwogerako afunire awo erinnya sigenda kunenya Munnayuganda ali ayogera nti ngenda nnoonya linnya sigenda kunenya oba nti ngenda kunenya nkuteekeko omusango si wekiri lwansonga Joseph yenga ye oba kale kanjogere Jose Chakala mutegeera yenga ye saawa zino ali mu mbeera nnungi
kati omuntu wava n'agamba nti nze ndi Muganda oba nti n'amugamba nze ndi taata oba n'ava n'agamba nti nze ndi gundi oba ndi muko oba ndi ki bannayuganda abali omujja looza ayagala ssente oba ayagala bya bugagga oba ayagala kukola linnya nti oli wakabi singa mbadde njagala kukola linnya nti oba mbadde njagala kufuna bya bugagga bye nandivuddeyo nga ndi mu mbeera mbi nga ndi mu bigoye ebitategeerekeka nandibadde nti siri mu ngato nandikaabye nti sirina wakusula nandikaabye nti sirina kyakulya naye kyesitannakolako nze nga nze nkabira musaayi gwange antuuse ku maama kyenjagala kyokka teri kirala ebiseera bisinga ku bantu abatonotono boyinza okuba nga omanyiiko tewabeerangawoko ku mbeera ya family meeting yonna gye wali owulidde nti oba maybe wayinza obaawo okuŋŋaana kwonna kuba nga olina kalinki atleast olinayo gwomanyi tewabangayo kuba we batuula mu family meetings waliwo era baga gundi nga taliwo gundi nga tali teolina contact yonna gye wali ofunye okuva mu family ezo ezirina okuba nga zikutuusa ku bantu beweetaaga. Kikino kye nandikugambye oba ekibuuzo kyo kyombuuzizza nga nze saawa zino sirina ssimu osobola okukwata enamba za famire zonna n'oziteeka mu mutwe oba n'ogamba nti kati nti antandikire wano ate kyenkugambe kino nti nze nali sikyala siwummula okisegeera boosi wange sikyala siwummula nti nze nabeeranga okusaidi ya taata nti taata ye yali anfuga overall ya buli kimu nekuba kutambula nze kati nze saatambulanga osea nabeeranga wakange era taata okusanga ovudde ewaka oba ojja kunyumya okisegeera kuba ffe luumu gye tubadde tusulamu emukono single room nga nsulamu ne taata wewa waliwo ebigize ebyo ng'obimanyi onazze anti okisegeera kati nze nga nze era singa mbadde nina connection nti nina wentandikira nti ninatandikira kusenga gundi owana oba ogundi nandibadde nkikola ate sobola genda ku baana ba taata eno betugatta taata eno kuba omukazi omulala mami ate ngende nzije mbabuuze Joseph muganda wange eno ku side ya maama kyesitasobola kukola kuba gye bali ebiseera bisinga bw'ogamba nti gwe mugatta maama right maama gwe mugatta si bwe kiri ebiseera bisinga we muba mugatta maama njagala okkiriza ogaane nti omuntu abeeraawo n'awulira nti toli wa musaayi gwange batera nnyo okwogera statement efaananako bwetyo olw'ensonga muba temuli ba kika kyekimu gw'olowooza Jose Chakala ne woonaaba omutuuseeko munaasobola okubeera ne bonde ey'oluganda eyaddala. Nze nga nze kyensuubira ye nga yasooka ave mu by'ogamba nti ye waakabi asooka ave mu by'ogamba mbu ye yakola erinnya amanye nti omusaayi guba ki musaayi ebadda nze ne wanaaba avuddeyo nanneegaana n'agamba nti kati sikumanyi ate nze kyensuubira kyatasobola kukola lwa nsonga mmanyi kati nze ne wanaaba avuddeyo nanneegaana nti anneeganye ekituufu nze njaba nkoze ekyange ne wanaaba ye nga yandese mu bbanga naye kyesasuubira nti asobola okundeka mu bbanga kuba omusaayi gwe guba musaayi newookola otya kati singa nabadde nvuddeyo nga nina buzibu oba nga nfunye obuzibu bwonna kyagala teyandivuddeyo naga nti omuganda wange ndi wanewo wati neweewati. In his prime wano Jose Chakala wabeeredde ow'amaanyi era akyali w'amaanyi nnyo you can't do away with that. Oyinawo contact yonna gy'obadde waafunye mu bbanga lyabeeredde the star he is oyinawo contact yonna okuwuliziganya okw'enkola yonna wakati wo ne Jose Chakala okubadde kwabaddewoko tomuwulizangako kalubeere lukomo lwa simu? Yes, simuwulizangako ebiseera byakyakidde nga waakabi neera sigiina enamba ejagamba nti kati saawa zino gy'olinza okubako n'omufuna nti waakabi sita sigiina ate soogerangako ko naye. Then bw'obanga tofunye mukisa gufuna namba ye naki gw'oyinawo nteekateeka ky'okubeera nti omiitinga muganda wo gw'ogamba this is my brother I need to meet him teeka ki? Nze nga nze enteekateeka gye nabadde nnina ey'okujja ku media bannamawulire mu nnyambe bonna bekikwatako ndabe nga nze nfuna ki kyenkola ki kyenjagala mufune antwale kuki ku mukadde oba seekyo ninza n'okubeera wano nga manyi mukadde waali
nga manyi wali nze kyenjagala jasi kuntuusa butuusa mukadde wali then nze nkole ki ebyange nayadde mbibye naye kati ekyo kinaaba kiganyi simanyi kye ngakukola kuba kati ndowooza gwana nyamba nontwala ku babukedde nontwala ku mamidia weze zonna nontambuza nawe kyetaagisa weba nti midia buli gwe weetaaga mbeera nja kutuusaako contacts zaabwe but ekirala engeri gy'ofaananamu gye yasoose okunkanga mu kusooka nga naakakulaba you look like an artist you look like maybe a star in the making or what gwe oli ki mu ekitutu kambi ebitone olina kyokola oli mu nakatemba nga Jose Chakala okola ki nze nganze nsobola okuyimba kuba kaŋŋambe nti oba nina ebitone bibiri nsobola okuyimba ate gamba nti wemba ŋŋambye nti kwata microphone nsobola okukola ki okugikola nenga nti kati njikutte olinayo oluyimba lwonna lwe wali ofulumiza just okirowoozaako ne mu studio sigenda oba kirowoozo kyakugira lwakuba nti olaba muganda wo ayina kyamakinze n'ogamba you know what nange maybe sobola okubaako nekyenkola nze sigezangako kugamba nti oba ngende mu studio sigigendanga mukko nkoma giraba ku bifaananyi nti studio efaanawo eti naye sifunangako mukisa nenkola ki kugendayo okay kale bwe tubanga tutuuse okubanga tuwumbawumbako ekibuuzo ekinaadiri ekisembayo bw'obanga ofunye omukisa n'osanga maama wo akuzaala n'omufuna Jose Chakala still onaaba okyayagala omulaba oba nze we naaba nfunye omukisa n'endaba maama nga nyambe nantuusa ku maama n'avaayo naŋŋamba nti kati ne bw'aba si yakutuusizaayo nga gwe maama omuzudde nti ono maama wange nze Jose Chakala ye nga ye Joseph njaba sina kyamanyi kye just ne kasaana abeerawo ne mmanya nti mulamu n'ategedde ndi mulamu muganda we antuusiza ku mukadde oba ntuuse ku mukadde kyekyo kasa yabeera mu mutima akimanyi nti ono ki muganda wange do you think onaaba omusisinkanye alina engeri gy'ayinza okukyusaamu obulamu bwo nze sikimanyi lwa nsonga buli omu alina entegeera ye endowooza ye asobola okukulaba n'agamba kati muganda wange jangu wano tubeere wano oba muganda enkolawo ekinewo kitembeera gy'oli musiweeri kuba alinza n'okundaba nga mmuswaza osegeera alinza olaba nga wantwala mu bakyalibe nkola ki muswaza kati nga ye simanyi ye nga ye nteekateeka ye nga ye enteekateeka gy'agenda okuntegekera waba ndabye agenda kunneesamba ajja kunsembeza agenda kukola ki ekyo kiri gy'ali bwe wayogedde ku sayidi yo wayogedde nti gwe olina taata mulala mu sayidi yo ku taata bakuzaala wekka tebanzaala nzekka waliyo baganda bange abalala ne bakulu bange lwaki si bwe weekutteko ennyo n'ogamba waayi kati kantobe ne bano munaayo lyayinza okugamba si musaayi gwange anti kati lwaki nakoze ekyo lwa nsonga bali nga bo nandibeekutteko n'entoba nabo ne balina mukaddewo waabwe balina maama owaabwe naye nga wonaabeera nti gwe mutaata ne maama eno sayidi obayo wekka mbayo nzekka kati kyeyo kyengugamba nti gweobeera wano ng'olina wooli nga gwe wekka atalinawo maama bali balina maama waabwe abasuusuuta owulira nga kikunyiga engeri gyakuyisaamu si gyajjeoyisaamu oli ajja kukuboggolera gw'oli tajja muboggolera kola kino kola kino kola kino kola kino osegera kali nange mma mpulya nga kikola ki kinnuma kinyiga kyova abeeri sibawa nnyo budde that means kati gwe gye bikidde onoonya abantu babiri onoonya muganda wo Jose Chakala ate onoonya ne maama ate n'ekirala nandibadde nti ntandike nfuna muganda waffe omukulu mu maama naye kenyininyini simanyi wenga oyo waali ne kati mba nina kufuna ono amanyikiddwa osegeera amanyikiddwa kuba kati gwe nsobola otuukako direct sigenda genda ngamba nti ndi ku media noonya omuntu afaanana waati ne waati ne waati kyesitasobola okay katugende maaso n'okubanga tusaba Duna namugera katomanya n'agenda maaso n'okubanga ayamba tujja kukolako kye tusobodde kufuna contacts eza media maybe oyongere okubanga ogusa omulanga gwo tho omulala ajja kubuuza naye golooza amawulire ye solution esinga
tolabisizza bulabisa oli ayinza okubuuza amawuloloza ye solution esinga tewabaddewo mu ngeri ndala yonna oba watobye kyenkana kyottuuka n'ogamba kati kidde mawulire nze nga nze nina ekintu ekinfoosinze ogamba nti kati kambeere ku mawulire lwa nsonga we mbadde nsobola omukontakitingira siinaawo ate n'ekirala mu bakyali bange bembeera nabo bagamba muganda wo yafuuka wa kabi tojja mufuna tosobola mulinkingako tobeera bibyo weefera oli sita omunoonya amaze funa ssente oli bisaati ojja namuswaza kati nze nange nekinnuma muli neŋŋamba lwaki ate nekyajja embeera kati sawa zino ndi mu Kampala naye nga ndi nzekka ndi bwannamunigina omanyi kye bayita ogamba nti osule wantu naye nga gwayimiriddewo wekka kyekiringa ogenda mu kitundu nga kipya temuli akumanyi nga n'owoba ofunye buzibu tosobola genda neiba n'omugamba mpola omutwalo lwa nsonga takumanyi ezegeze saawa zino tolina mulimu saawa zino sina mulimu era mbadde mbeera kabotiki ka kyali wange nga mwembeera akola ngera mwensula Okay, tweyanza nnyo akaddeko kansubire nti Mukama anaatusobozesa omulanga gwo ne gugenda maaso okubanga gutuuka ewa mwana mulenzi Joseph Chakala Landlord oba erinnya ery'ekika ogambe Joseph ani Musaazi Joseph Musaazi Joseph yonna gy'oli Landlord Joseph Chakala Muganda wa Amunonya erinnya lyo ery'ekika Ziwa Abubakar is looking for you brother. Osobola ogenda maaso n'okuba nti omunoonyaako small time ne mugenda maaso n'okuba nga mwogeramu akuba ebiseera ebisinga omusaayi guluma bw'obanga togenze maaso nakubanga ozuula abo abakkakatako era ab'ekika kyo buli omu aba anoonya musaayi gwe si kunoonya ssente as such but just kubeera nti omanyi nti muganda wange y'ono ate naye amanyi nti ndi muganda we omukulu ono kyagenda maaso n'okuba nti akola ki anoonya so oba kansubire nti bujagenda maaso n'okuba nga butuuka yonna gye bulina okuba nga butuuka tubadde n'omukulu tweyanza nnyo erinnya lyokozesa bayita Creed Icon yujja erinnya zibuzibu oyinza okumira olulimi naye nga byebyo aba CD omususuzi erinnya thank you so much